Hi guys, ladies and gentlemen, thank you for watching Tumwebaza Godfrey's Post. Mwebale nnyo kubanga mutu followinga. Omwaka guno tukoze interviews nyingi nnyo, ne muzaagala ne muzisharinga ne muzilikinga ne mucommentinga ne muvuma ne musanyuka ne mwebaza. Ne interview eno gye tugenda okukola omulundi guno egenda okubanga egalawo omwaka 2021. Guess what? First njagala soka kwebaza Godfrey for this opportunity. Omanyi abantu abasukka mu babanji okubanga bawulira your mind kyolowooza kyoli, so opportunity y'abantu abasukka 1000 mbango wa member wa parliament. Bingi bye muwulidde ku Susan Makula mukyala Bujingo, mumanyi nga DJ, mumanyi nga doctor, mumuyita amanya mangi. Kyenkwagalako eba kinayagalira this interview, tolinga bwe tunagamba blogger nti omuntu oba munnamawulire anonye ekimukolera sekituufu, so that makes you unique. Naye mumanyi side B eya Susan Makula. Bampisa amanya mangi. Waliwo abampita malaya, waliwo abampita waitress, gonna njaga nnyonnyolako. Bye mumumanyiko bye mulaba ku social media ne bye mumulabako ng'omuntu bituufu oba si bituufu. Waliwo abampita mami, abala bampita Pastor Bujingo's wife, kati waliwo abampita Susan Makula. Yabaayi embaga yaddi tugisuubira Susan Makula ali lubuto tali lubuto. Obulega sinasanga obulega wa milioni 2. Sitambudde nnyo naye kumanya kwangu okutini sinnakafuna sinnakalaba. Ebyo byonna bye tubaleetedde mu interview eno egenda okugalawo omwaka 2021 ku Tumwebaze Godfrey's Post. Genda ku YouTube ne ku Facebook ogenda kubanga byonna obifuna. Wait for it, coming soon. Ku Tumwebaze ndi muvandimwe kunze ndi mchala Munyarwanda. Imani shimwe. Bye.